Eno ya lipota y'embeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Waliwo empewo ezikuntanga nga ziva ku Seguyanja Buyindi nga zigezaako kuyitira ku Nyanja Nalubaale ssaako n'ezo zimu ezifubutuka nga ziva eri mu Gabira Kongo. Ensonga lwaki ebitundu by'eggwanga ebimu bifunyeemu ekire ky'enkuba olunaku olwaleero. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubirawo enkuba okutonya okusinga ddala ebitundu ebisangibwa ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga Entebbe ng'okibizodde eri e Masaka so nga ate era n'eri ebuvanjuba n'okutusuubirawo enkuba okutonya mu bitundu nga Jinja, Tororo so nga ate Soroti omusana okwaka wabula n'eri ebugwanjuba ate otusuubirawo omusana okwaka okuggyako ebitundu nga Masindi otusuubirayo olwandagirize. Bwe tugezaako ate ne tulaba eri ebukiikakkono omusana gujja kuba nga gwaka mu biseera eby'okumakya. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu mbeera y'obudde mu biseera by'oluggulu tusobolayo enkuba okutonnya mu kibuga kyaffe kikulu Kampala era ebbugumu okuba ku diguli 28 so nga ate erina Kasongola paka Masaka okuba ku diguli 27. Bwe tugezaako ne tulaba ate eri ebuvanjuba n'otusobolayo enkuba okutonnya ebbugumu okuba ku diguli 29 okutuuka ku 30 awo eSoroti so nga ate era n'eri ebugwanjuba n'otusobolayo omusana okwaka ate nga ebimu ebitundu ebimu nga Kasese, Masindi enkuba ejja kutonya ebbugumu okuba ku diguli 32 okutuuka ku 26 Kabale so nga ate era n'eri ebukiikakkono nawo enkuba ejja kutonya wadde nga ebbugumu lijja kuba ku diguli 30 mu bitundu ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga nga Nairobi tusobola omusana okwaka ebbugumu okuba ku diguli 26 so nga ate eri Dubai omusana okwememula kutuuka ku diguli 38. Tweyanziza kubeerako naawe beera bulungi.